Omugga Ssezzibwa bye bimu ku ebyo ebinyuma okulaba bino nga bisangibwa mu ssaza ly'Ekyaggwe era bino amazzi gaabyo buli wooyimirira okugalaba munnaffe no gakwewuunyisa. Leero mu mboozi yaffe ya Uganda Zaabu katukuleetera ekitundu kyaffe ekisookera ddala ku bikwata ku mugga guno. Bagamba nti okutambula kulaba naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula omuzungu kyava agituuma ekkula lya Afrika. Ng'oli waggulu omugga Ssezzibwa we guyita olaba amazzi amakkakkamu so nga gaddugaaliridde mu ngeri etaliimu kasikiriza nga gajja kimpooze gwe gy'obeera nti olugendo lwago luli awo kumpi ddala. Wabula Kinyana Mpindi ne wooyimiridde amazzi gatabuka ne galumba omulundi gumu ng'amawendule. Nga bwe baagera nti ekiwolo kikwasa engalo eddalu ligira ne liteeka olwo ababadde beegera eryanyi ne bakkakkana lumu nti ne bakwata mu ddemeezi mbwa nti ebyabatumiddwa tebannabituukako. Amazzi gagenda kimpooze era gatuuka ekiseera ne geeyawulamu agamu ne gakwata eno n'amandi eri ate gonna ne geesogga ekibira olwo n'osigala kulaba miti egya kiragala omulungi egimaamidde ekifo kyonna saako obusozi okuli ebirungi ebiwoomera amaaso. Naye ate ku nzivuunuko y'akasozi kali we wali abalungi abatulinze tulyeko nabo ekyeggulo. Katuttinetine tubatuukeko olugendo lwa Ssezzibwa tunaaluddira olundi. Wano ku Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zaabu. Ate gavumenti erabudde kampuni ezisima eby'obugagga eby'omu ttaka okukomya okubisima mu ttaka ly'abantu. Bino byogeddwa minisita omubeezi ow'amayumba Pasi Namuganza ng'abyogedde bw'abadde atumiddwa Pulezidenti Museveni okukwasa abantu b'e Moroto ebyapa ebya bwannannyini ku ttaka lyabwe. Omukolo gubadde ku ggombolola ya Tapak mu disitulikiti y'e Moroto nga gwetabiddwako RSS w'e Moroto. Justin Tuko ababaka ba Paalamenti bassente ba LC ey'okutaano n'abalala era nga minisita Namuganza bamwaniriza mu ssanyu. Namuganza abadde atumiddwa Pulezidenti okwasa abantu ebyapa byabwe nga babiwaddeyo eri ebika ebisinga obunene mu Karamoja okuli Tepeth, Pokot ne Pian nga byonna biri mu yika 6. Denis Obo omwogezi wa minisitule y'ebyettaka ategeezezza nti basazeewo okukola ebyapa bino eri ebika kubanga abantu abasinga bafa ng'ettaka lyabwe liriko abazzukulu nga buli kyapa kiriko abantu abawerera ddala 15. Agumizza nti bayise mu mitendera emituufu nga babifunye tebalina The titles that you'll see are like the freehold titles. We have used scientific means for mapping the land, and the coordinates of showing the boundaries of these lands have been embedded on the print that is in these titles. So no one
can dispute these titles even after 100 years. Minister oluvanyuma akwasiza abantu ebyapa byabwe n'abasaba obutatunda ttaka lino eri baayise bannakigwanyiza abagenda okubasendasenda wabula balikoze okwekulaakulanya. Naye badde tebalina document yonna eboogerera nga kizibu nnyo okugamba nti wano waffe ate nga zino communities ziri indigenous communities ezibaddewo mu ggwanga lyaffe zimanyiddwa n'olwekyo tubawadde amaanyi bwe tubawadde ebyapa bino. Alabudde kampuni esima ebyobugagga eby'omuttaka nti tebeetantala okusima mu ttaka ly'abantu awatali nzikiriziganya zituukiddwako. Bino zituzaagala naye tulina okubeera guided by government. Naye waliwo ba individuals abafuna licenses okuva mu ba commissioners ne balumba ebyalo ne batandika obitaganjula nga bwe baagala. So stand want. Yebaza President olw'enkulaakulana etuukiddwako mu kitundu kino. Ssentebe wa district Paul Okol n'abatuuze beebaziza Minisita Namuganza olw'okubayambako okubawonya ku kampuni ezibadde zisima ebyobugagga eby'omuttaka mu kitundu kyabwe. Wise people from other communities, from communities that have progressed, that have known about minerals, sometimes come and think there is nobody owning this land. And they end up taking chunks of land. RDC Justin Tuko ategeezezza nti ensonga z'ettaka zibadde zifuuse ekizibu mu bitundu bino ebya Moroto. There are people who normally come at night to do this kind of carry out land titling, surveying land and so forth. Sometimes they come without even awareness. Julius Kiguli yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Waliwo abooluganda abalaajanidde abazira kissa okubadduukirira basondereko ensimbi obukadde 25 obwetaagisa okuzza kuno omulambo gw'omwana waabwe eyafiira e Dubai. Bano bazze ku kitebe kyaffe mu Australia mu Kampala. Bazadde b'omugenzi Kifaana Luyinda ow'emyaka 32 yafiira mu ggwanga erya Dubai emyezi 2 egiyise baddukidde ku kitebe kya Vision Group wano mu Australia ne balaajanira abazira kisa okubayamba babasondereko obukadde 25 obwabasabibwa okusobola okuzza omulambo gw'omuntu waabwe. Emboozi eno twasooka kugikulaga mu malwiro gaffe agataliiko nfuufu ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'omusanvu nga kyategerekeka nti Naluyinda yakukusibwa nga yagenda ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga nga 17 ne bategeeza nti ali mu ddwaliro gaasi yamwokezza olwo nga 27 n'afa nga byonna byaliwo omwezi gumu. Nnyina w'omugenzi Judith Nambi Namuyanja omutuuze w'ensaggu mu Town Council y'e Kajjansi mu Wakiso ategeeza nti ekisinga okubennyamiza kwe kuba nti ne yatwala omuntu waabwe lwe yafa musimu yagajjako. Tulaga nti ono ayinza okuba nga yalina ensonga ekwatagana ku mwana waffe n'okuva ku mwana waffe. Kati essaawa eno we tutuuse tusaba buyambi. Nambi agamba nti babawadde nsalesale wa wiiki emu yokka okukomyawo omulambo nga banalemererwa bakugoocha naye nga kino kyetaaga obukadde 25 ze batalina. Muziike mmanye nti mutadde wano. Abaana bambuuza abaana be yajja maama yafaaliwa. Maama Nabbanja Prime Minister nsaba buyambi omwana nga ava ebweru. Batuwadde ennaku ntono nnyo. Batuwadde ennaku 7 zokka. Kati essaawa eno tutambuddeko ennaku 3 namba. Abasajja abawarabu bagambye nti tegusukka na wiiki emu edduka emisinde basebo ne bannyabo. Kojja w'omwana nga kansala Pastor Herbert Francis Mbuga agamba bataddemu ensimbi nnyingi okuzuula omulambo naye kati ez'okugukomyawo tebazirina. Mama Janet Museveni nga bwenzize mboogera bannange mwenna tubeegayirire tubasaba buyambi mutuyambe omulambo gw'omwana baleme kugwokyera Dubai. Agamba baamala nadde okumulombereddwa ey'ennaku 40. Mikwano gy'omugenzi Dubai gyafiira nabo basabye buli asobola okubayamba. Prosesi yonna nagimaliriza empapula twazifunye zonna twatire wamu tusobole okuzza omubiri gwa sisita wange bannange bamikwano nga nfukamidde. Omwana waffe yafiira waneewo abaana basupenyiza essente nnyingi bambi nkusaba buyambi mama Fiina okwatire ku bazadde ba mama Naluyinda Shifa. Nsamba Crash yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.